amatendo amajjufu ga Allah ow'ekitiibwa, ekiseera kyonna nkubiriza omutima gwange n'ejjammwe okubeera nga tugifuula ibaada, okubeerako ne bye tulaba ne tumutenda nabyo, olw'okubanga ekiseera kyonna ekyobeera nga okimwebaza ate obeere nga omusaba akukuumire ku kyo. Era si kubeera musiraamu kyokka, musabe akuteeke mu bakkiriza. Si bukkiriza bwokka, musabe akuteeke mu ba muhasiniini. Ebintu ebyo ebisatu tubitegeera bulungi. Kyebava baatukulembera, Qur'an etugamba nti bagamba nti amanna. Allah n'agamba nabbi bagambe lam tu'minu walakin qulu aslamna, bagambe nti temunaba kukkiriza naye mugambe nti tusiramuse. Kitegeeza bina enjawulo. Tulina omusiraamu, tulina omukkiriza, tulina muhsinu, lyeddaala erisembayo. Si lyangu naye tusabe Allah ow'ekitiibwa abeere nga atwanguyiza, at least mu busiraamu tuveeyo tuyingire obukkiriza. Olw'okubanga si buli musiraamu nti mukkiriza, ate si buli mukkiriza nti muhsinu. Naye buli atuuse mu ddaala erya muhsinu, omulongoosa, bwe baali bakyogerako bagamba an ta'buda Allaha ka'annaka taraahu, kwe kusinza Allah ng'olinga amulabako. Ebiseera ebisinga omuddu oba omukozi bw'akola omulimu nga mukama we waali amulabako, agezaako okulongoosa. Kati Allah bw'akutuusa ku ddaala eryo ng'okola ebintu byo ng'olinga omulaba, obanga olowooza, obanga kiri mu bwongo obwo nti Allah akulaba, oba otuuse ku leevu entuufu ate ennungi okusobola okulongoosa emirimu gyo. Naye si buli, tugambye buli mu alongoosa abeera mukkiriza. Si buli musiraamu nti mukkiriza, si buli mukkiriza nti musiraamu, si buli mukkiriza nti muhsinu. Naye buli muhsinu abeera mukkiriza, ate buli mukkiriza abeera musiraamu. Nga sinabagenda mu maaso nebaza Allah okumpa akaseera kano, amazima gwe mulundi ogusoose okusaalirako wano, okusisinkanako n'abasaazi b'omusigiti guno. Siyinza kukibuusa maaso, n'okumwebaza okutuwa akadde kano, n'okutuwa obusobozi obutuula tubeere nga tuwuliriza. Saba Allah ow'ekitiibwa tubeereko nekyetojjukanya wano nga wakyerabira, oba obeereko nekyeyiga nga kipya, tusobole okubeera nga twongera obusiraamu bwaffe n'obukkiriza bwaffe, olw'okubanga nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba mu bigambo bye nti al imaanu yaziidu wa yankusu, obukkiriza bweyongera, tugambe bukula na kukola mirimu na kwefaako, ate wa yankusu bukendeera na kugwa mu nsobi. Olwetiza okukola ensobi, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujjamu obwagazi bw'okukola ibaada n'obeera nga oba teweefuddeeko n'ozikirira. So tukyebaliza Allah okubanga atuwadde akakisa kano, ate era tumusabe tuleme kuviiramu awo. N'olukungaana luno tujja kwebaza abateesiteesi, lwakuba bwe kiba kya bulijjo omuntu tasobola kubeera nga akirowoozaako, naye teri lukungaana lugenda kutuulamu lusinga luno. Abateesiteesi saba Allah ow'ekitiibwa nabo abasasule khayiri. Atenderezebwa Allah ow'ekitiibwa oyo eyasitula obusiraamu buno nakugezesebwa. Omusomo gwaffe gugenda kutambulira ti Allah ow'ekitiibwa aazza al-islaama bilbala, yasitula obusiraamu buno na bigezo na kugezesebwa kw'abo abaatukulembera. Era kyenjagaddemu
nti bw'oba omuntu omukkiriza omusiraamu afaayo okunoonyereza butyo obusiraamu bwe bwatandika bizibu ki bye bwayitamu okutuuka olwaleero ng'obweyagaliramu, tojja kusobola kukkiriza daakiika yonna oba essaawa okuyitako nga tolina ttafaali naawe lyoteese ku ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amazima kubiriza omwoyo gwange kuba nange ndi munafu nammwe tugezeeko okusoma ebyafaayo, tusome butyo obusiraamu bwe bwajja, tusome bayita mu mbeera ki okubeera nga bubeerawo. Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byonna birinako obuyinza, naye njagala kujjukiza mutima gwange n'ogugo ti Allah yatulekera okubeera nga tusalawo tugenda kuyingira jjana oba tugenda kuyingira muliro. Obwo obusobozi n'obuyinza yabutuwa, kiyatuyambako kubeera nga atubuulira biki by'olina okukola bikuyingiza ejjana, era biki by'olina okubeera nga weewala obeere ng'owona omuliro. Nalina endowooza mu kutegeera okwange, simanyi oba naawe kyakutuukako, ti Katonda waba atwagala lwaki yatonda omuliro? Kubanga amazima Allah atwagala, naye lwaki yatonda omuliro? Nze nkyebuuza, nakyebuuzanga, era oluusi kasigala ne kajjamu ng'omuntu. Simanyi gwe olowooza otya Allah bw'aba atwagala lwaki yatonda omuliro gubeere nga gutwokya? Ebyo ebibuuzo bijja, oluusi shaitaani yebireeta ng'ayagala kukubuzaabuza. Naye Allah yatonda omuliro. Katugeze ng'omuzadde n'abaana be, omusomesa n'abaana bawangala nabo, abeera n'akaggo n'abatiisa, atajja kukola kino ngenda kukola bwe nti, bw'otookole bw'oti nja kukola bwe nti. Naye amazima taata aba anoonyamu kubonereza oba ayagala kubeera ng'obeera muntu wa buvunaanyizibwa, muntu wa mpisa, oba gye bugenda mu maaso agenda kufunamu emigaso. Ne Allah okutonda omuliro teyagutonda lwakwagala nnyo okutwokya, naye yagutonda lwakwagala kututiisa tugutye, tukole ebirungi, atuwe ejjana. Twefeeko nti obuyinza obuyingira omuliro gw'obulina oba tugukolerera, n'obuyinza obuyingira ejjana gwabulina. Allah atuyambako bw'omusaba akwanguyirize ekkubo erina kutwala ery'ejjana gy'akutegeezezza ennungi, akukingirize ekkubo erina kutwala ery'omuliro. Twasomye amateeka wano mu bufunze, Allah ng'atugamba jalla jalaaluhu nti ahasiba nnaasu, abaffe abantu balowooza an yutraku, babaleke babeere nga boogera nti amanna, an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun. Kyo mwanadamu alowooza ajja kweyita mukkiriza nti ndi mukozi wa bintu birungi, naye nga Allah tamugezesezza. N'atugamba Allah nti walaqad fatanna alladhina min qablikum. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza, atubbirako nti mazima twagezesa abaabakulembera. Wala ya'lamanna alladhina sadaqu, tumanye amazima g'abantu abo bagamba nti bakkiriza, tumanye kye bagamba kituufu nti bakkiriza, kale katubagezese. Omuganda kyava agamba nti munno mukabi ye munno ddala ddala. Oyagala okutegeera mikwano gyo, funa kizibu, abanaabeera naawe ne mutambulira mu kizibu ekyo, yadde nga tebalina busobozi naye ne bakulaga ennaku ne mutambulira wamu, butyawe mukivuddemu kibalemye oba mukivunnuse, awo be banno. Njagala okujjukiza olugero olwo lw'Abaganda
tuluteeke newa Allah subhanahu wa ta'ala okutugezesa si kutubonereza okuba nti akuteekako ebigezo si kuba nti akwagaza bubi naye ayagala kugezesa onoolemerako n'obeera muno mu kabi nti mu buzibu Allah bwakuteeseemu onoosigala ng'omulemeddeko n'omanya nti yagezesa era n'omusaba akuvunuza ekigezo kyakugezeseza nakyo. Tulowooza nti abantu balowooza nti Allah ajja kubaleka an yakulu amanna bagambe nti tuli bakkiriza wahum la yuftanun nga tatuyisiza mu bigezo eby'enjawulo. N'abaatukulembera Allah subhanahu wa ta'ala yamala kubagezesa. Kyenvudde nagamba nti aazza Allah subhanahu wa ta'ala dinana al-Islam. Allah ekibiina kyaffe eky'obusiraamu oba obusiraamu yabusitula na bigezo bye yagezesa nabyo abo abaatukulembera. Mu bufunze etteeka eddala linasomye Allah ng'agamba nti amuhasibitum an tadkhulu ljannata, abantu balowooza tibajja kuyingira buyingiza ejjana. walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, nga tebafunyeku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyagezesa nabyo bali abaatukulembera. Allah n'atugamba nti massatihumul ba'sa, baafuna obuzibu mu kuteekawo mu kulwanira eddiini eno gye tweyagaliramu. wadharra, baafuna okukosebwa mu bulamu bwabwe, mu maali zaabwe, mu mpangaala zaabwe, nga bwe tubitegeera oba nga bwe batusomera. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamuzaala Makka naye babuuza yafiirawa? Madiina. Ki ekyamutuuseeyo? Busiraamu, era kwali kugezesebwa. Baswahaba bangi baafiira mu bifo eby'enjawulo, si lwakuba nti we baali waaliwo emirembe, naye kwali kugezesebwa na kwagala kutambuza busiraamu. So njagadde nkutegeeze nange nga neetegeeza nti weeteeketeeke ekiseera kyonna Allah okugezesa, naye nkusaba obeerenga ogumikirizanga. Lwaki? abaatukulembera okutuuka ku buwanguzi baagumikiriza. Etteeka eddala linjagadde tubeere nga tutunulako mukadde akafunda kano. Allah subhanahu wa ta'ala era atugamba nti walanabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum wassabirin, nja bagezesa okutuusiza ddala bwe tunaayawula abakkiriza abagamba nti tuli bakkiriza nga kye boogera bakikakasa, era okutuusiza ddala bwe tunaayawula abagumiikiriza n'abatali bagumiikiriza mu bukkiriza bwabwe. Mateeka ago ngenda okutambulirako biidhinillah mu bufunze tubeere nga tufundikira. Nabbi sallallahu alayhi wasallam su'ila nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an ayyi nnasi ashadda albala. Nabbi yabuuzibwa sallallahu alayhi wasallam nti bantu ki Allah subhanahu wa ta'ala be yasinga okuyitirizaako okubeera nga agezesa oba okubeera nga bafuna ebizibu mu nsi mwe bawangaalira oba mu ddiini yaabwe gye baasalawo okubeera nga bakkiriza. Yagamba sallallahu alayhi wasallam ti ashadda nasa balaa al anbiya, abantu abasinga okubeera nga bagezesebwa ne Allah al anbiya be bannabbi. Bw'otunuulira ebyafaayo teri agenda kufuna bizibu ebyenkana n'ebyabannabbi abaatukulembera.
awamu n'okuba nti abantu abasinga okwagalwa ne Allah be bannabbi. Thumma al-amthal fal-amthal, oluvannyuma abeefaanaanyiriza bannabbi, yaani abakola abakkiriza bannabbi bye babagamba, ne bagamba nti tuli bakkiriza, nabo beeteeketeeka okubeera nga bagezesebwa. Yubtala arrajulu ala hasabi dinihi, Allah agenda kungezesa, agenda kukugezesa okusinziira ku ddiini yo gy'olina. Eddiini buli lweyongera n'ebigezo byakugezesa nabyo bigenda kubeera nga binene. Kiringa okuwangaala kwe tuwangaalamu. Allah bwagezesa omwavu si bwagezesa omugagga. Era singa abagagga olwaleero oba omugagga gw'omanyi atuula n'akuwulira ebigezo by'ayitamu n'akugamba nti kankuwe sente zange, obugagga bwe nnina obeere nga weetikka ebigezo Allah byangezesa nabyo, oyinza omugamba nti sente zo zireke. Allah atugezesa okusinziira ku buzito bwe tulina. Omwana w'omwavu alwala measles n'amutwala ku kalwaliro kalaba nti kanafu, Allah n'amuwonya. Omwana w'omugagga tawonerawo kubanga ebirowoozo byalina International Hospital, wano tawonerawo, bamusindika neyeyongerayo. Gereza ebyokulabirako ng'ebyo n'obuukiriza bwaffe bwe tulina okuyitamu tubeere nga tuyingira ejjana. Allah atugezesa biqadri ku kigero diinika, eddiini yo gy'olinayo. Kyenjagaddemu tubeere nga tugumikiriza. Omuntu ajja kugamba nti kankendeeza eddiini yange, Allah abeere nga angezesa n'ebigezo ebitono. Ojja kuba towangudde. Tujja kutunulako katono nnyo, simanyi bulungi kukwata budde, naye saba n'onzijukizaako bwe mba mpanvuya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ibtalaahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ow'ekitiibwa yamugezesa. Bino bye twogerako biyinza okuba ebikuleetera oba ebikusobozesa oba ebikwangwiza okubeera nga olinnyisa imaani yo. Abaatukulembera bannannyini kubeerawo Allah nga assa obusiraamu ku Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, singa bakomawo olwaleero n'ebizibu bye baayitamu ng'obusiraamu tubuzannyiramu nga tukola nga bwe twagala, ng'ate bo baali bawuliriza Allah agamba ki? Alagidde Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku kiragiro ekyo atugamba ki tubeere nga tukola tutya? Yani al-ikhlas wal-mutabaa, nga bakulembeza Allah mu mitima gyabwe ate nga tebabaako ne kyebakola kyonna okuggyako nga bakikola nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yasomesa. Kati bwe bakomawo olwaleero, nze naawe enkola gye tukolamu ebintu byaffe, hawa nafsi, kwagala kwa mitima gyaffe, babeera n'obusobozi bayinza okwagala batugyewo olw'okubanga twonoonye, ekyo ekyabaviirako okuyiwa omusaayi, ekyabaviirako okubeera nga bawangusibwa mu bifo bye baazaalibwa ne bafiira ku mawanga. Tujja kulabako Nabbi sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نهرت جزور بالأمس. أبو جهل يخبر من معه فقال لهم بعد أن يخبرهم بأن هناك جزور قد نهرت فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى صلاة جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على كتف محمد إذا سجد. Mufunza hadisi kyetegeeza
nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'akyali e Makka ng'akyasaala ku Kaaba. Abu Jahali tumuwulira, tumanyi kavuyo ke yakola, baasala engamiya ne bagijjamu ebyenda byayo ne biyitako ennaku, bibeera bingi era bibeera bizitowa. Bw'abeera ne banne ku Kaaba, bakafiiri banne, bashiriku banne, n'abeera nga baleetamu endowooza nti biri ebyenda biri eby'engamiya, ani asobola okubeera nga abisitula abireete awali nabbi sallallahu alayhi wasallam, amulinde abeere nga avunnama ku ttaka, abeere nga abimuteekako. Ekyo baakikola era omubuyabuya mu bo n'abireeta, n'amulinda, n'avunnama, n'abimuteekako. Amazima nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogerwako nti musajja w'amaanyi, yali musajja w'amaanyi, naye teyasobola kuva mu kifo ekyo paka nga bamaze omuyambako babeere nga babimuggyako. Ekyo si kizibu, naye nabbi akifuna lwaki? Lwakubanga abaleetedde obusiraamu ate tebabwagala, paka tumubonereze paka bw'anaava ku busiraamu obwo. Siyinza kulowoozaamu nti nze ayogera naawe ompuliriza tujja kutuuka ku leeva eyo ey'abantu okuleeta ebintu ebivunze babeere nga babituteekako. Naye nabbi sallallahu alayhi wasallama yagumiikiriza. Naawe nkusaba ekizibu ekikujjako kyonna beera nga ogumiikiriza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu kukola da'wa abantu be baagaana, eyali amulwanirira n'abeera nga afa, taata w'omuto Khadija n'abeera nga afa, abaamubeera okumpi bonna ne babeera nga bamugwako. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa amagezi n'agamba nti kambeere nga nvaako mu Makka ng'endeka e Taifa, mbeere nga mbategeezwa eddiini ya Allah, oba oli awo bajja kubeera nga bataasa eddiini ya Allah. Byafaayo tubimanyi, yagenda e Taifa n'omuweereza we, naye bwe batuuka eyo tebaabayisa bulungi. Washaraa fi dhahabi ila Taif allahu yajidu man yansuruhu hunaka min qabilati Thaqif, wa kana dhalika min shahri Shawwal min sanati 10 lilbi'tha. Era ekiseera ekyo kyali kifaanana n'ekiseera kino kye tulimu, omwezi ogwa Shawwal. Nabbi sallallahu alayhi wasallam we yatambulira nga ava e Makka we baamuzaala, olw'okubanga bagaanye okukkiriza eddiini agendeko e Taifa, gwali mwezi gwa Shawwal guno gwe tulimu. Naye bw'atuuka e Taif, wastahab ma'ahu maulahu Zaid ibn Haritha, nga bwe twagambye nti yatambula n'omuweereza we ayitibwa Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu. Walamma wasala ila Taif, bwe batuuka e Taifa, akhadha yad'uuhum ila al-islam, nga bwe kiri nti omuntu ekikututte kyotandikirako, yatandika kubategeeza obusiraamu. Walam yanal minhum siwa takdhib, naye gye yagenda nawe tebaamukkiriza okujjako okumulimbisa ng'ab'e Makka baamulimbisa. Wal inkaari, n'okubeera nga bamuwakanya n'okumwogerera ebitali birungi. Walam yakif ahlu Taif istihzaihim birasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tebaakoma okubeera nga bamulimbisa bulimbisa, naye baateekako okumukakkanya n'okubeera nga bamujeeja, bal qabbalu alayhi qawmihim faja'alu yarmunahu bilhijara. Tebaakoma ku bigambo bugambo, naye baateekawo abaana n'ababuyabuya ne babeera nga bamukuba amayinja. Mu bufunze eki kyafaayo twakiwulirako. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamukuba amayinja
paka omusaayi ne gumuvaamu ne gujjula ne mu ngatto ze, naye nga kyekimuleetera ekyo lwakubanga ali kwagala ila kalimatillahi subhanahu wa taala. Kigambo kya Allah kyekibeera waggulu, eddiini eno tegerekeke, Allah ategerekeke. Naye bwe batyo bwe baamuyisa n'abeera nga avayo Twaifa nga si musanyufu era nga munakuwavu, waliwo n'edduwa yasaba abantu beeyo. Mu bufunze kyenjagaddemu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam Twaifa naye baamubonereza, babeera nga tebakkiriza busiraamu. Ebyo bizibu Allah subhanahu wa ta'ala biyasitula nabyo obusiraamu. Era Allah bwamusindikira malayika ng'aliko ennimiro gy'agenzeemu ne Zaidi, ng'amulagira nti kyoyagala kye tuba tukola abantu abo, kali akasozi nakana akasozi, oba oyagala tubeere nga tubugatta, tubeere nga tubazikiriza. Olw'ekisa kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'obugumiikiriza bwe nkwagalamu naawe obeere nga nabo, yagamba nti otuuko baleke, tebategeera oba oliawo ku mugongo gyabwe kujja kuvuwako abakkiriza. Era bwe kityo bwe kyali, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abaleka. Nabbi yafuna ebizibu bingi, nekimuviirako okubeera nga asenguka agende Madiina biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Tujja kwongerako ku mukwano gwe Abu Bakarin Siddiq radiyallahu anhu, naye yafuna ebizibu bingi. Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam era yali ali mu Kaaba, ne bamulumba era nga baagala kumukosa. Abubakari najja abeere nga amutaasa. Bakwata Abubakari ne bamukuba. Ekyafaayo kigamba nti feesi ye yonna yazimba nga toyawulawo nti lino liiso oba buno oba kino kyenyi oba gano matu, nga gulinga mupiira olw'obukirivu bw'okumukuba kwe baamukuba. Era kigambibwa nti yazirika n'abeera nga abantu bwe bamugyawo era ne bawera nti naffe tujja kubeera nga tuwoolera eggwanga, naffe tujja kwesasuza singa Abubakari afa. Kitegeeza baamutuusa ku mbeera mbi. Naye obugumiikiriza bwe baalina bwaddamu amagezi, yagaana okulya n'okunywa mpaka nga amaze okulabako Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti ekinkubisizza yabadde Nabbi. Nze bwe bantuuse ku mbeera eno, Nabbi bamuyisizza batya ng'ayagala amulabeko alyoka atebenkere. Yagumiikiriza Abubakari. Abubakari tujja kumwogerako ekirala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru idh huma fil ghar. Tuza aya bwatu bwetambula, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kinjagadde mu aya Allah yawakkiriza basenguke olw'okubanga Abubakari yali mukwano gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi wajja okumutegeezaako ntukirizibwa okubeera nga tusenguka. Abubakari yamugamba nti al-musahab, kyategeeza nkusaba okkirize mbeere nga ntambula naawe. Kyafaayo kiwanvu naye batambula, tukimanyi bulungi, baali bateeseteese kwagala kutta Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Naye mu kitanda kye n'alekamu Ali. Allah ne yeebasa abalabe n'abeera nga abayitako ne bagenda okuzuukuka. Wenjagadde bategeera nti babalondoola ne bayingira mu mpuku ebyalimu tubimanyi. Omuntu ow'empisa ng'ate mukkiriza agulumiza mukama we. Abubakari yagulumiza Nabbi sallallahu alayhi wasallam, n'amugamba nti sooka olinde okuyingira mu mpuku. N'agitereezaamu olw'okuba empuku si nnyumba nti buli kiseera ebeera nnyonjo. N'asooka n'alongoosaamu ne babeera nga bawummulirako awo n'okwekweka ku balaba ababanoonya. Naye ekyalimu kigambibwa nti Abubakari yabojjebwa omusota oba zziga. Teyasobola kuzuukusa Nabbi sallallahu alayhi wasallam olw'okubanga yali mukoowu. N'atya okumuzuukusa ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam azuukuka nga amaziga gayise mu Abubakari gakulukuta paka ne gatuuka ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Kwe kuzuuka n'amubuuza nti kiki obadde ki? Kwe kumutegeeza nti nabojjeddwa naye nga nti okuzuukusa. Obulumi Abubakari bwe yatuukako bulowooza bw'akomawo olwaleero
nga ffe tuli mu muzannyo ng'ebintu tubikola nga bwe twagala tubikola ku hawa nafsi olowooza kikyalowooza. Allah yasitula obusiraamu buno na bizibu bye yatuusa ku abo abaatukulembera. Ebyokwogera bingi. Umaru bunu al-Khattabi naye yattibwa buttibwa, kyo tukimanyi. Yattibwa lwaki? Lwa busiraamu. Abannaafuusi bajja ne babeera nga bamutta. Uthman bunu Affan naye tukimanyi bulungi, bajjukiza bujjukiza naye bamutta bussi. Ekimussa busiraamu olwaleero bwe tweyagaliramu naye nga twerabira okujjukira wa gye bwava. Tujja kutunula Gazwat Uhud. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sijja kuteekamu Luwarabu katubyogereko bwogezi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yateekateeka ejje bulungi ne kyenjagadde mu lutalo olwo. Yateekateeka ejje bulungi, basinayipa n'abateeka ku kasozi n'abagamba tuwangudde, tetuwangudde temuvaawo, ne batandika okulwana awamu n'okuba omunaafuusi yamugyako abasirikale abalala n'abazzaayo olw'obunaafuusi. Naye baalwana ne balabika nga abatuuka ku buwanguzi, ne batandika okunyaga eminyago wansi. Abali ku kasozi ne batandika okuvaayo. Kamanda abajjukiza nti nabbi yatuganye, bawangudde tebawangudde tetuvaayo. Naye ne bamusinza amaanyi nga balaba olutalo lukoze eki luwedde, ne bakka wansi. Khalid ibn Walid nga tanaba kusiramuka yagezaako emirundi ng'esatu ng'ayagala alinnya akasozi, naye nga basinipa bamulemesa olw'okubanga yali mulwanyi w'amaanyi. Kati n'afuna omukisa. Mu kiseera ekyo basinipa ab'amaanyi bwe bava kasozi, n'afuna amaanyi n'akalinnya, n'atandika okubeera nga akosa obusiraamu. Basahaba baafa bangi mu lutalo, yadde nga Allah yamala n'akyusa obuwanguzi ne tububeerako, naye nga baatukosa. Kyenjagadde mu kyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam awo amannyo ge teyagalekaawo ag'omu maaso, teyavaawo nago. Waliyo sahaba ng'obusaale buyitiridde bwagala kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, ng'ate waliwo hadisi egamba tetujja kubeera bakkiriza hatta okutuusiza ddala nga twagadde Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okusinga nga bwe tweyagala ne maali zaffe n'abantu baffe. Kyeyakola n'abeera nga yeevumba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, obusaale bwonna bubeera nga bwakuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, bwaba nga bukuba sahaba oyo ng'agamba at least yaafe Nabbi abeere ng'asigala. Oyo sahaba yafuna ebizibu ebyo, obusiraamu bubeere nga bubeera waggulu. Era kyalangirwako nti Nabbi afudde olw'okubanga Mus'ab ibn Umayr baamutta, ate ng'ekifaananyi kye kyali kifaanana n'ekya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Katukomekereze ne Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir famire eyo bagitusomesa. Ninjagadde mbajjukiza ti nabo naalama naalu baafuna bye baafuna fi sabili ilaa al-islamu wa kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabayitangako naye nga abagumya fasbiru ala Yasir, mubeere nga mugumikiriza. Era yabeera nga akoola nti ilayya, mubeere nga mujja gye ndi, nga laba abantu bwe baagala kunafuwa ti amina aljannati tafirruun, olw'obuzibu bwe baafuna nga baagala bagende, naye abakomyawo n'ekigambo ekigamba nti amina aljannati tafirruun, muli kudduka okubeera nga mufumitibwa, mubonerezebwa, naye ejjana gye mubeera mukola ki? Mudduka. Kitegeeza jjana eyo no bannanga bampuliriza, Allah subhanahu wa ta'ala agiteese mu makkati, mu bizibu, mu kugumikiriza. N'olw'ensonga eyo mu famire eyo mwalimu Sumayya
awwalu shahida omukyala yasooka okufiirira obusiraamu Sumaya ebyafaayo byetubimanyi yafumitibwa n'abakafiiri nga bamufumita mu bwerere bwe n'afa ng'afiira mu bulumi eyo eddiini gyevudde bingi byetuwulira n'ekyembakubiriza tubeere nga tubisoma tusobole okusitula imaani zaffe bw'osoma irimu eyo n'ogiwuliriza n'ogyekwatako Allah bw'akusaasira imaani yo ebeera waggulu n'obusiraamu bwo obwagala olw'okubanga olabye wajje buvudde naye nga gwe kutayirira butayirizi ate n'ategedde okutayirira yayingidde nga mukulu naye baffe oba ggwe ali awo nga bakutayirira oli muto tomanyi na bya kereta butya bweruma kituva oba oli awo tuzanyira mu busiraamu buno nja kusembyayo nga mbagamba nti bw'onootegeera obusiraamu gye bwava ojja kusobola okubeera nga obukolerera naawe obeere nekyokolako ku busiraamu bw'ofunanga obuzibu bwonna kimanye nti obusiraamu bwaffe eyo gye butandikidde bubeerawo in existence bubeerawo n'amaanyi bubeeramu ebbugumu lwa bizibu bye tuyitamu saba Allah obuyinza ow'ekitiibwa akume obusiraamu bwaffe saba Allah obuyinza abeere nga atugezesa ne bye tunaasobola okugumiikiriza saba Allah obuyinza atuwa okubeera nga twagala eddiini yaffe nga twagala nabo abaagikulembera tubeere n'obulumi ku ddiini yaffe ng'abaatukulembera babeera nabo tusobole okubeera nga tugikuuma kubiriza okusomesa abaana baffe ebyafaayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyafaayo by'abaswahaba ebyafaayo eby'eddiini yaffe tuleme okubeera nga tubaleka basobole okubeera nga basoma ebintu ebirala oluusi ebinaabatwala okubeera nga eddiini yaabwe ebabeera wala Allahumma allimna dinana Allahumma allimna dinana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbal Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim yakusembyayo kyenerabidde bampita Shaabani Umaru Ndada muganda weimwe Imamu Masjid Yusufu Gabula Road wajazakumullahu khair wa barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi